Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyenjagadde okubeera nga mbalaga waliwo eyambuuzizza nti buno obuwala obw'omunda, obadde musajja wambuuzizza nti obuwala obw'omunda nti oyinza kubusuula wa oba oyinza kubukolera ki obadde bukaddiye ng'obadde obukooye. Kakati underpart ezo oba obuwala bwaffe obwo obw'omunda abasajja nammwe abakazi kyekimu, kwegamba obukuŋŋaanya bulungi nnyo mu mpolampola, naddala wano ku kibuga n'obeera ng'obwokya tekiba na buzibu. Naye ng'obadde oli wagazi osobola okufunawo obusonseka ne bukaddiye bwokka n'otabwokya. Ne wano ku kibuga osobola obbwokya kati nga bw'olaba okuŋŋaanya bulungi. Si kirungi kwokya ngoye naddala ng'oziraba zikyali nnamu wadde goba ozikooye, naye abeerayo abazaagala afazaali zireke zikaddiire mu nnyumba ziyulike. Oba tosobodde zigabira muntu kuba basinga mutya okugaba engoye nga bwe mubitegeera, abantu si bangu. Naye buno obw'omunda osobola okubwokya tekiba na buzibu, naddala ggwe wali kuno ku kibuga osobola okusinga okubuteeka mu kasasiro babutwaleyo gy'otamanyi, osobola okubwokya bulungi nnyo. Kyenjagadde okubeera nga mbalaga naddala ggwe yambuuzizza ekibuuzo ekyo, naye nga si kirungi ate kubusuula mu kasasiro, nti obuleke kasasiro bubeere awo oba bano abatwala kasasiro babutwaliremu, si kirungi n'omulundi n'ogumu. Gwe ky'oba okola osobola obuteekera mu bipapula bulungi n'obutwala we mwokera kasasiro n'obeera ng'obwokya. Ofuba okulaba oveewo nga buyidde bulungi, kwegamba ekintu kyonna ky'oba ogenda okwokya nga tuba twayagala abantu bakirabe, kikulu nnyo kyokye kiggwerewo ddala. Osobola okuzookya oba engatto nga bikaddiye nga tosobola kiwa muntu, osobola okukyokya naye wekiba nga kikyali kiramu sooka okireke kibeerewo kikaddiire ddala, n'oluvannyuma awo obeera osobola okukyokya. Oba tosobodde kukigaba oba kukisiimuuza kifuula kisiimuula, osobola okukyokya bulungi nnyo. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira oba nga mbalaga